Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Eribanna kibiina kya National Unity Platform bonna oba oliawo bangi bavuddeyo ne boogera ebigambo bingi omulanga gwabwe gwandibanga genze maaso n'okubeera nga gwanukulwa. Chairman Nyanzi apiningiddwa ku nsonga nnyingi ng'okuli okweyingiza mu nsonga ezitamukwatako ez'ekibiina kya National Unity Platform muno nno nga mwemuli n'akakiiko okubeera nga yingirira emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform nga baaka abamu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nga baaka abamu kwabo abesimbyewo ku bifo ebyenjawulo bagamba mutuule oveeyo olangirire nti nze kino kivuddeko oddemu weesimbe wano n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Awo nno kyakutte bangi era abamu ku ba victims bavuddeyo dda ne batandika okwogera. Wano nno Alhaj Latifu Sebagalawo yaviiriddeyo n'ategeeza nti eno tebeera emmanja ya nkoko nedda. Kakati bibino nno ebivudde mu ekyo banywanyi tusabire nnyo ate struggle. Beyond the newsroom njagala okubeera nga akutegeeza nti abavubuka abagenze maaso n'okubeera oba abagenda maaso n'okubeera nga bakuba eyali Assistant Inspector General of Police ne babba essimu ye n'ebintu ebyali mu motoka kwoteeka ne mutabani we n'abantu abalala abagenda maaso n'okubwa abavubuka ba NRM bakawuula bakwatiddwa ne batwalibwa mu kooti. Naye bambi mu bigambo byabwe bakwasa ennaku. Wano nno wenzijjukiridde ebigambo ebimu abasajja bazze nga bakozesa ab'enjawulo nga kuno nno kwe kuli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyayimirira n'alabula bageto youth n'abagamba nti yadde mubeefaananyiriza era muwagala obbakolera naye temuli kitundu ku bo. Ebigambo bino bikwasa ennaku. Yenze Deni tuli ku BTN Media Beyond the newsroom. Ensonga semasonga banywanyi we zitandikira era we tuzikwatirako n'ozijjamu ati omusera butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini njagala nsooke tutandikire wano nkwe ku video eno osooka obirabe tutandikire wano. Tabani wange mulese yabo nabone nenga musibira bwerere natuleta muna mutese tu abusati katisa wazino watukola tutsiba katisa ni watu atutsiba Abaana bano mukukaabo kw'ekika ekya waggulu bagamba mwatuwa ebisaati byammwe ku mutwalo kakati tutuno mututwala tusiba ondeseza mutabani wange ondeseza abaana bange otutute mu bulamu obw'okubonaabona. Omusajja yabagamba nti tebabaagala era tebalibaagala tebabaagalangako. Temugamba nti ofala talina kyatugamba. Beyond the newsroom nkusaba nobombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko jimpele like munywanyi bw'ogiwa like yajjatambula emisinde mingi etuuke ku buli sekinnomweno information yeri crucial nnyo buli munnayuganda yandisanye okuba nga agifunako kopi ate era mu ngeri y'emu gwe nga gwe mulundi gw'ogusosola ba video zaffe njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu osobole okuba nga osubscribinga ate bw'osubscribinga ku mukutu guno okuone mu kadi okaje personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tussaayo obeere nga buli ddakiika gye tugenda maaso n'okuba nga tuteekayo video ogifunirawo ng'era gw'omu ku abo abasooka ogifuna. Abavubuka bano bankwasizza ennaku oba oliawo ey'ekika ekya waggulu ennyo nnyini ddala era nga bano mwattu bagamba batuwa omutwalo gumugumu ogw'ensimbi tuwerekere President Museveni wabula abamu ku bo ne bakola effujjo lye baakola kakati bagamba nti mwatujja mu ghetto mutukutte mugenda kubeera nga mutusiba obulamu bwaffe busaanewo.
awo enzijjukiridde statements z'omukulu omuze yagamba I will crush them. It is now time for crashing them out. Bikwasaamuko ennaku ne kankuwa ebigambo bino byali bya Bobi Wine sooka owulirize wano nga abagamba lwakuba Abaganda bagamba embuulirire tefa yonna wuliriza. Agenza okulaba biganye n'agamba wa ghetto kati bagenda mu buli ghetto. Si kutereeza mbeera gye mulimu, si kwebuza lwaki muli mu mbeera gye mulimu, wabula kubasasula mmwe oba kyetaagisa mukole ebikolobero oba kyetaagisa mumenye amateeka kasita mulwanyisa ghetto youth munnammwe. Kasita mulwanyisa ghetto youth munnammwe baamala okubeera nga baportraying ekifaananyi mujja in big numbers buli omu n'amanya n'agamba mubadde mugamba nti akalulu k'abavubuka twakabba kaakati abo bonna abavubuka abawerekedde president ng'agenda for nominations bavuddewa ekiraga nti kaakati NRM ye mutima gw'abavubuka bonna. Olwamala portraying ekifaananyi obuyikolwa ebyaddako byonna ne bijja ne bibaawo kaakati yesaawo okutekinga action buli omu afuuke accountable kwebyo bye yakola. Oba oliawo nga n'abamu ku bo abagenda okuba nga batwalibwa temugenda kubeera yadde na musango ogumu bwe guti, era kino kijja kubeera nga kitunuulirwa oweesange nga abamu ku bakwatiddwa nga munywanyisi be baaline mu buvuyo buno, era bangi basibibwe omwaka gumu 2-3 nga bali eyo mu nkomyo kubanga bangi betulabye be bakutte mu byokwekalakaasa nga ye abadde yeddira nawe waka ne bamukwata ne bamusiba n'agenda maaso n'okubeera ng'abonaabonera mu makomera. Kaakati wano kireka waggwa omuvubuka agenda maaso n'okwenyigira mu mbeera efaanana bw'etyo eyandibadde abaako ebibyo byokola ebigenda maaso n'okuba nga bitwala obulamu bwo maaso okusinga okubeera ng'owaayo obulamu bwo mu bintu ebyefaananyirizaako ko bwe biti. Bo bennyini b'okoledde tebasiimye bakutadde mu nkomyo ate era ekyo bw'okiteeka ku mabbali nga ne bannayuganda olw'embeera gye bayitamu ey'okunyigirizibwa abamu nga bagamba nti gavumenti eno nabo bakukyayo olw'okuba nga bakulabye ng'oli mijoozi egyo egya kkala eya kipapa. Kaakati nno kankuwe vidiyo eno sooka owulabe kankuwe tukawa obudde kano. Tabani wange mulese yabonaabone naye nga musibira bwerere mwatuleta muno muteze tuwabusaati kati sawa zino batutwala tusiba kati sawa zino batwala tusiba. General Damulire yagenda okubeera ng'atereeza ghetto etandise okubeera ng'etereera era results zeezo tutandise okubeera nga tuziraba. Omanyi omusajja akola statement yali muzungu oyo n'agamba nti no one is safe in a sinking boat regardless what woli. Ndowooza kaakati omutwalo gwaweddewo dda naye kati essaawa eno kwe kutunuulira obulamu bwo nga bugenda maaso n'okubeera nga busaanawo. Olunaku olumu lwokka lw'omala ng'oli mu kkomera lukyusa bingi nnyo ku bulamu bwo
olunaku olumu lw'ovuddewo lukyusa bingi ku biseera byo eby'omu maaso. Abavubuka kino eky'amazima matuufu mwetunuulire wowe mweyagala okubeera. Mwandibadde muba ne live example ya Kyagulanyi Bobi Wine yava mu ghetto nga buli kimu akikoze nga badde mu ghetto struggling n'abeerako omuntu ow'enjawulo. Kale tunulirako n'aliye ne skin naye avudde mu ghetto n'abaako ko waali. At least mwandi strivings ennyo okulaba nga mukyusa livehoods zammwe. Mwandibadde mukikola kinene nnyo okulaba nga lifestyle yammwe ekyuka. Instead okugera maaso n'okubeera nga babawaayo ka token akagenda okusaanyawo obulamu bwammwe ne career zammwe. That's why n'obulango obusinga bwe baleeta wano mbugoba. That's why nze bwonkubira nti oyagala interview mbunkuwaye sente meka nkuwaye million nkuwaye emitwalo 5. I don't conduct such interviews. I don't accept such tokens ezigenda okwonoona career yange notanishinga erinnya lyange n'okubeera nga be destroying a future yange totally. Kubanga tewaliyo yampeerayo tuition bwe nali nga ndi ku campus nga nsoma. So why didn't I serve Ugandans with a free and fair content with one spirit to serve my nation rather than yearning for tokens? Never and never. That will never happen to me. Anyway, kankwe video eno ya msajja mukulu manyikiddwa ngani kajikuwe waneno katini nnyo bigambo bya Bobi Wine wano soko olyabekano. Why bagambe babasasude okujja wano kituufu tolomanya yali aduwane tugenda koza action. A few moments later. Ne kati gwoli ghetto youth ki akolagana n'obusajja gwe wakirabawa obeera dda waki ng'oli ghetto youth mbw'ate okolagana n'obusajja omukwano mwagujjeewa munyumya mboozi ki era bubabuze bapima era ku lasti naawe bujja kuwanika ku lasti ekyo nkibabuulira ku lasti bujja kuwanika era bubawanise. Munagamba omusajja teyabalagula teyababuulira bazebra bonna bambi bakola kye bakoze ne bafa mu nfeeyi etategerekeka. Babali basobi babakozesa bye babakozesa ne bava mu mulambo ensi eno mu mbeera bwetyo. Abavubuka tubeere so keen and we should at least count every move that we make. Bwe tutakola ekyo oba oliawo obulamu bwandigenda maaso n'okubanga buzitowa. Anyway, kakati aba PFF era musajja mukulu amanyikidde Honorable Ssemujju Nganda yenno buno abategeezezza bw'ati training tewali nze nga Ssemujju kyansanyusizza nga kulaba nga bakubye akulo eyali akulira CID ne famire ye kubanga abapoliisi abaweebwa ssente okuuma abantu n'ebyabwe law and order ne mubanga mmwe mutendeka criminals bakuba abantu tewali kiyinza kusanyusa nga ate nga bakubye mu bennyini abapoliisi. Era tusaba busabi bakube n'abalaalu mu bakube n'eddamulira kubanga mmwe mubadde mu batraininga nga mubayimbula ne bakuba abantu abalala ne mubawo enjaga kati egimu ku mirimu gya poliisi gulira abantu njaga ne babawa uniform ne bajja ne bakuba abantu mu kibuga wano. Eri director wa CID yabaye tayinza kutegeera nti bano abaana tere banaabakuba naye banaamukubiramu naye baamukubye ne bakuba ne muwala we n'amutwala emulago mujjanja muwala we tumusaasira kubanga yali yeetaaga okutwala okujjanja yabadde akula omwana ye talina buzibu akula gwe badde balina okukuba bamutwale bamujjanjabe bamanye nti bw'oreizinga criminals lumu bagenda kukuba naawe. Amawulire amabi naku zino abantu bagamba nti ekirooto eky'entiisa Museveni era akomyewo ekyo kirooto kya ntiisa nnyo ku myaka 8 agwa ku Afrika. Ebigambo bya Ssemujju oba oliawo byebyo mubiwulidde bulungi. Yagamba nti Ssekabaka weeyolera ke kahuluma enteega yessaawa bagende maaso n'okubanga oba oliawo banywanyika bajutuka bagende maaso n'okubanga bakungula ku bibala by'ensigo ze baasiga. Kakati nno njagala nkuwa ebigambo bino bya Alhaji Latif Ssebaggala nga yeekokkola
musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Basawo ne bannyabo nze Alhaji Latif Sebagala Sengendo owakawempe empya oba eyagwanyiza ekifo ky'obwa meeya Kawempe empya division 226 ku tikiti ya NUP. Ndi musajja wa NUP Kasangwawo Kayingo. Njala tusokwe mulugunya kwange eri abantu abo abeefudde nti kaakati be basalirawo NUP mu bifo ebyenjawulo. Njala okutusokwe mulugunya kwange nga kugenda eri Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi lwaki oyagala kuwamba obuyinza obwakakiiko kafa aka Election Management Committee ng'otuuza abantu ab'enjawulo mu makaago. Bw'omala obatuuza abantu ab'enjawulo n'ogamba bano baveemu abantu abalala abeesimbyewo nga temubayise. Yo obuyinza obwo wabujjawa? Kubanga Chairman Nyanzi oli candidate mu Kawempe South ne kati olwaleero weefudde nti gwe oyagala okusalirawo bannakawempe division kuba kansala ki balina okulonda, kuba meeya ki balina okulonda, kuba bakapalamenti ki balina okulonda. Kakati olwedde oli candidate naawe ogenda mu kakiiko osunsulwe kubanga naawe olina bovuganya nabo. Naye lwaki oyagala kulosensi nti kati gwe osalirawo ekibiina? Obuyinza obwo wabujjawo obw'okutula mu makaago n'otandika okugamba nti bano baveemu nga totudde n'abo bennyini abeesimbyewo mu bifo ebyenjawulo. Twagala okulabula Chairman Nyanzi by'okola ne banno omulimu Mukulu Sserunjogi, Mukulu Ssemugomba nga mwenna basatu muli ba candidate. Ogamba nti mugenda kutandika okutiisa bannakawempe, okutiisa abantu abalala bonna abeegwanyisa ebifo. Nga mutandika okugyamu abantu nga temumaze na kukola nteekateeka yaffe emanyiddwa nga NUP. Tumanyi bulungi nnyo nti 40% eva ku kibiina okulaba biki eby'ekibiina eby'enjawulo by'okoze. Mwagyewo obumanyirivu obwo ogamba nti kakati bale bakoledde ekibiina era bano betusunsuddemu. 60% ya ground mwagyewo obuvunaanyizibwa obwo obugamba nti kakati ground eri ku 60% eri ku bana abantu be mwagala okutambula nabo. Lwaki mwagala okuteekawo embeera ey'abaana n'ebyana mu kibiina? Tetugenda kukkiriza bannakawempe okugamba nti mu abantu abavuganya abeesimbyewo ate mwagala okusalirawo abalala nga mwagala okutambula n'abo be mwagala. Njagala okutegeeza wana Nyanzi oli candidate nawe olina kusunsulwa busunsulwa mu mbeera zonna tugenda n'amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu ekawempe kye gaba gagamba kyekibiina kyaffe kikola kigamba. Tetugenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu bantu bagenda kutuula basatu batuule mu maka enkiiko z'okyuziza mu makaago mpitirivu obungi. Naye nga bangi nnyo abeesimbyewo abavuganya bifo ebyenjawulo temubayise. Mulondamu bulonzi abantu ab'enjawulo ne mutandika okugamba nti gundi vaawo. Olaba abantu batandise n'okwerangirira ku mikolo. Ne babeera ku mikolo ne bagamba nti bannange ffe batusunsudde era ffe tulina kaadi z'ekibiina nga mwayise mitendera ki? Tetugenda kukkiriza nkola eyo. Chairman Nyanzi ejjooga eryo lyoyagala okuleeta mu Kawempe tetugenda kulikkiriza. Tuli bamalirivu nnyo, tuli ba NUP naye tugenda kukkiriza jjoogo lyoyagala okukola bannakawempe bw'oyagala okutandika okusunsulamu abantu okusinziira ku bigendererwa byo tetujja kukikkiriza. Latifu Sebagala oboolyawo agenze maaso n'okubeera ng'aluma ejjeeko agamba tetugenda kukkiriza fujjo eryo lyoteekateeka kukola ku bannakawempe era bamanyi omutuufu gwe balina okulonda. So si gwe ali supposed okubeera ng'osunsula abantu, akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okukola omulimu gwako. Waliwo bangi nabadde ntunuulira ku X ng'omukyala Stella Nyanzi awandiise n'agamba nti bannabyabufuzi abagenda maaso n'okubeera nga bafuuka badikiteeta n'okubeera nga bakola obwakabaka bwabwe be babatandika okubeera nga baleeta baganda baabwe nga bw'olaba General Salim Sale bw'ajja era nga y'omu ku abo abasingira ddala okusalawo mu gavumenti ya Mwami Museveni. Era y'engeri y'emumbu ne Kyagulanyi gy'ayagala okubeera nga aleetamu muganda we Nyanzi okubeera nga afuuka nga Sale wa gavumenti ya NUP. Kino nno kibeera kya buswavu annyo nnyini ddala era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asinkanye akaseera akazibu ennyo nnyini ddala ak'okubeera nga atuuza muganda we amuteeke ku ttaka.
banji bamwogerera ebigambo bingi mpaka nga jiddwako ekifo ky'obwa Ssaabakunzi ne kiweebwa Buwembo Habib. Awo nno ne bagenda maaso n'okuba nga bakkakkana. Kyokka azze bulungi naye n'agizaayo empapula ng'ayagala okubeera ng'afuna kaadi. Nyanzi gwe twogerako kaadi ey'okukiikirira bannakawempe North ewali omubaka Bashir Mazirakazi we. Kyokka ye yennyini tateredde nga ne history we yabeerako mu kibiina kya NRM. Oluusi abantu abamu bakwatibwa obujjo lwa success z'abantu newankubadde ng'oli abamukulu wo. Abaana bazze bebuuza ebibuuzo bingi nti waliwo obutakwatagana mu famire ya Kyagulanyi. Ye ate bwe tuba nga tuwayagala Kyagulanyi tetwayagala famire yonna, lwaki mwenna mutwesibako abamu bawummulekokko. I think as a family banditudde ne baleeta Kyagulanyi as their spearhead ne babivaamu ebyobufuzi ne basigala okubeera nga babirengerera wali eri ku mabbali, kubanga Nyanzi yagezaako emirundi gyonna okwesimba okabe kuwa chairman yagwa teyasobola kubeera ng'ayitamu era ng'akyali memba wa NRM. Ndowooza bandiwagidde muto waabwe n'asobola okubeera ng'akwata omulimu gwa famire ng'era bwe yagukwata ne mu kuyimba, newankubadde bangi badde n'amaloboozi amagogoofu ennyo okumusinga, naye ekyokubeera n'ettutumu n'okuba waggulu ekyo kyo yakibasinga. With a due respect, a honest submission nsaba oba oliawo anaaba atemyemu akatambi kano kubanga mubutemamu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire boogere ekyamazima amatuufu Nyanzi asaana avene ku kifo oba oliawo ekyokwesimbawo ekawempe adde emabega weeno at least banoonyeze Kyagulanyi obululu kuba districts nyingi gyotasanga na kipande kya NUP nalekeho imeyo juzi nga yonna otambula kilometers nga 7 nga tosanze ekifaananyi kya kipande n'ekimu oba poster n'emu yawa NUP. Kyokka nga bali wano mu Buganda beerumangana wano mu Kampala Central. Let us go there deep in villages mobilizing abantu at least nayo wabeeyo ekivaayo. So musajja yakola statement n'agamba Boboli watwala bukulembeze bwa Uganda tebutwalibwa na region yemu nti Buganda oba Kampala wabula butwalibwa n'eggwanga lyonna. So ebintu ng'ebyo babitunulemu ne Chairman Nyanzi oba oli awatereze era abakulu mu National Unity Platform batuule ensonga ezo kubanga weewuunya lwaki motive Kasagga avaayo n'agamba nze nkivuddemu then Magala n'agamba nti nange envudde ku kwesimba okubwa meya kati kangenda ate kuba kansala owero C5 jemba nesimba ate already walidde city abaddeyo nga yateekayo ebipande gova otya mu position yemu ate nokka mu position endala ekitegeeza wabeerawo nga hidden agenda ey'okuba nga mwerwanyisa mwekka within the party okubaako abantu abamu bemulemesa ate ekyo kyekimu ku bintu ebitini those are small imagines ezikola ezireeta ya enjawulo ennene ennyo nnyini ddala naddala mu bintu ebimu nga bw'otunira revolution. It's a small margin that makes a revolution whether successful or to fail. So you should look into the margins ezo zimulabanga entini ezibaleetera okuba nga mudda emabega nga bannakibiina. Beyond the newsroom gwe mukutu nze Deni abatuusaako ensonga mbagaliza bimunjagaliza banywanyi tusinkane nga guludde n'oyo akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.